Mbakiriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mala wa Asha n'abaana batuvu bali mutya kaswiti muli nnyo nnyini ddala ate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basiraamu mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala ate nga twebaza abantu abasubscribinga abasharinga bu video bwaffe abagamba Life Experience buli lwereeta siina suba nina kubeera ate nga olunaku lwaleero tukwedde wano ku Silverbacks wanene okusama road leero lunaku lwakuna wabawo live band gweno munange gyetanire jangu onyumirwe kafo kalungi kali cool kali so nice and kozi ani chumi yayogera atya most band welcome mujje munyumirwe walungi wali so nice mujje ku Silverbacks tubalinze ate ng'era bulijjo sikola zeka kola ne munange kayeyanjuleko ate era tukomye tutandikirawo abawuliza baffe abalungi musiibe mutya muli mutya olunaku olwokunanga luno olw'eggulo tukomyewo tubasoosootulira ensonga semasonga bane bale mwenna abatwala obudde bwamwe ne muwuliriza emiramwa gyaffe emirungi gye tutera okwogerako manyi waliwo bebikolera ne babipiikingamu ekirungi ate waliwo ne bebikosa naye ne bebikosa mujja kutuuka muwone ekirwadde ekyo so abali maaso is none other than Chloe nga yenze era akomyewo thank you Chloe ng'oyogera like empola olinga mwana wa mumbejja kyokka nze omwana w'omumbejja ajja saba bagamba kusabuka kwasa naye okimanyi nti neewulira nti njogera maama nnyabo oba maama oba nkola eggase kyewa ngambe yimba yagambye sitesha ku stage gwe yimba ne bannange eyo nolaavu nayo omukwano we gutyo nonna eguwangaala kati mwe abalabi mwe mukifunamu obulala abategeera omuntu naye bannange bannange bwe tutono bwe tubeera era bwe tutandikira mu kiboozibozi tutandikira mu vibe tusiima bannange abatula abasubscribinga gwe omupya tulaba olunaku lwaleero subscribinga omukadde osharinge ebeere ng'etukane ku mulala olunaku lwaleero Chloe tulina omulamwa gwaffe kyandisaanye oba kyandibadde kituufu omuntu yenna tugeze tozaalangako nava sizaalangako n'ofumbira omusajja ng'alina omwana oba omukazi n'owasa omusajja alina abaana ekyo nno kinene naye tugenda kikwatako ekitono kye tunaaba tusobodde kubanga kinene twaliramu ba single mother twaliramu ba single fathers kinene naye tugenda kukwatako twogereko ebitono nze ngendawo endowooza yange nga bwe nandisuubidde nze ŋŋamba to some extent kyandibadde okay depending on ku baana bameka manyi nakyo ate mubala n'abaana badde manyi bw'ofumbira omuntu oba alina abaana munana genda bugenzi nedda mubamu anti ebitasoboka naava owabaana munana temujja kakati omusajja tayinza kuwasa mukazi wa myaka 26 n'asanga maka nga muliwo 25 oba 4 omanyi nti bahaji bawasa buto haji abamukadde myaka 4 ng'awasiza ka 25 kannaava ekyabahaji nakyo tujja kyogerako olulala bo tusooke tubaleka ebyabwe birala byaviira ddala eri ntandikwa nabbi yabakkiriza n'abagamba balina obusobozi bakkirizibwa so nze ŋŋamba tekyandibadde na buzibu singa bano abaagalwa babiri bakikkirizganyizaako munjogere ennyangu singa abaagalana ababiri baba bakiteesezaako kimunange ninayo omwana nawe olinayo abaana ekikola obubi ye muntu okulimba munne talina ate ng'alina kubanga naye ekintu ekyo kiri mu bakyala mmwe n'abasajja abalimba abaana n'abasajja balimba abaana naye omusajja aliyegana nti nze nina mukwano gwange actually yaŋŋamba before you know most of my friends simanyi how they take me but I'm so free n'emikwano gyange to an extent nti abamu but we share a lot of things ne tunyumyamu here and there kati waliwo omukwano gwange yanyumizaako kweyo incident there is a guy gwa dating naye guy ayina yene ensonga lwaki nkugambye nti kino ekintu kigazigayo nayina 2 baby mamas buli mwana n'ennyina yes ayina 2 baby mamas ate yasooka n'alaga omukazi ono nti ayina omwana omu mukazi ono
kati omukazi agenda okurealizinga ng'omusajja alina omukazi omulala ate nga naye alina omwana lwakuba ekirungi ekyaliwo nti ono omulala yali bweru bano bamaama bagenda okunoonya ssente so kwegamba kyaleetamu obuzibu era yali ambuuza Chloe kati nkoze ntya really actually yakiŋŋamba mu ngeri enneebuuzaako n'aŋŋamba Chloe can you imagine I found out that my guy has 2 baby mamas nemugamba really okitegeera kati nekibanga kikonfusingamu kinenemu n'ava kinenemu because waliwo ebigumirikika n'ebitagumirikika omusajja bw'omusanga ng'alina omwana omu oba omukazi ng'olina omwana omu ne bwe muba nga mwembi mulina omwana omu kitegeerekeka naye okusanga omukazi oba omusajja ng'alina abaana mu bantu ab'enjawulo more than osanga abasajja ng'alina abaana 5 mu bakazi 5 kati kitegeeza kibwenzi kiraga kulemesebwa aba yalemesebwa maama asooka n'alemesa maama ng'oba mufunisi wa mbuto ku kyalo munnange n'ava nno bisesa there are people I know waliwo abantu bemanyi nga bomba manyi ng'alina abaana nga 10 mu bamaama nga 6 oba 7 basajja mmwe kiki so kati kino ekintu kigazi naye nze kampe opinion yange omuwuliriza ali eyo naawe ojja kutuula olabe kiriwo ekikuyisaawo bw'oba ng'olimu eyo situation oba kiriwa ekikolera nava nze nandigambye nti omuntu yandisaanye n'afuna omuntu 1 n'asooka n'abeera mukwano gwe 2 ne muteerimba kugamba nemwebuulira ekituufu nti naava bw'oba olina abaana 5 ne bw'oba balina mu bakazi 3 kiŋŋambirewo ng'onkwana nzije nga nkimanyi masira yamugaana n'ava abaganda baagera nti ekijja omanyi kinyaga bitono kati ekintu ekyo bw'okiyingirira either we kikuyamba daani okukinoonyerezaako mu maaso ekintu ekyo nkimanyi nnyo mu bamaama tulimba nimba siina mwana kumbe naleka omwana emasaka okitegeera abasajja bano naye balimba kati ate nekisesa kiri sofane abasajja tolaba nti bo tugeze osobola ofumbira omusajja ng'alina abaana nga 2 3 4 naye omusajja tayagala mukazi yazaalako nina yakiŋŋambako nangamba tondaba nti nina omwana abaana nisaagala mukazi yazaalako kyokka ye baziyita batya zino gaali za kiwuwa ze yayimbako laaja naye nankwata kazi kati nno ekyo ekintu okiraba muneyi naava abasajja abedda baali basajja nnyo ku basajja be tulina kati twegamba mu njogera ennangu bano abaliwo si basajja tekigumira bulungi tekigumira bulungi omusajja wedda naava yajjanga ewuwo ng'omanyi n'okumanya ng'omanyi ne mukyala we ng'omanyi n'abaana b'alina ng'obimanyi naye abasajja b'ennaku zino akwana leero ng'alinayo ali olubuto agenda ozaala omwezi ogujja n'atakikugamba kati gwe bw'omubuuza nti olinayo omwana agamba sirina naye tasobola kugamba nti ninayo ali olubuto okitegeera gwe lwaki ekyo kifaako nnyo kubanga byonna osobola obbifiirwa osobola okunnimba n'onfiirwa n'okuŋŋamba amazima n'onfiirwa kakiriwo ekisinga abasajja ennaku zino kiki abasajja bano balaba bafunamu obuzibu at some point ate olumu ne mmala ne ŋŋamba naye ate tunaakola Katonda be yatuwa be baasigala ku nsi abaawona eryato lya Nuuwa kati naava mbadde nina ensonga gye njagala okunnyonnyola ku kintu ekyo ninaawe nawulidde abamu nga boogerako ku nsonga eyo lwakuba nnene lazimu naye nendabira ddala nga Uganda tuli mu buzibu bw'amaanyi tuveemu tulagewa tetusobola vaamu lwaki nkugamba bwe batyo nti tewaliiwo mateeka gafuga bufumbo ng'ensi endala bw'oziraba nti naava abazungu obalaba omuzungu bwe bakola divorce their terms ezisigalawo ne terms ezivaawo okitegeera naye olwaleero omusajja ajja kubeera nga yayawukana ne maama w'omwana we oba omukyala nga yayawukana ne taata w'omwana we agende mu relationship endala
naye nga teyamovinga on. Ani omukyala omusajja? Bombi. Kubanga byonna era obisanga. Sokoleki. Omusajja nga teyamovinga on nga n'omukazi yamovinga on. Eh. Njogere nyanga beemitinga. Beish. Kati waliwo omuntu eyagambye nti ye ne bw'agenda mu bufumbo obuddako ng'azadde musajja omwana omu ayagala akomewo amuzzeeko kw'ono omusajja ate nga mufumbo. Abakazi bane bagenda tokiraba nti kizibu nnyo, tugenda kyogerako naye abatusingako okutegeera gye bali era bajja bitegeera. N'abatajja bitegeera bagenda bikomya wano tebajja bitegeera. Naye ng'ekituufu kya byonna omuntu yandifumbiddwa mukwano gwe ate ne bateerimba. Ekireeta obuzibu mu byonna kulimba. Okitegeera? Kulimba. Nti naava leero ofuna omusajja n'otabaako mazima gonna gw'omugamba naye because nti omulabye olina ebintu by'omusuubiramu buli kintu ky'ogenda omugamba ogenda mulimba. Agenda okufindinga out amazima nga it's too late. Munjogere nyangu bwe tubeera like tumitinza abaagalwa baffe oba first meet tweyabye twenyigeye. Si kweyabya naye omuntu muwe ebintu enkya by'otagenda kuddamu kwogera. Sigala nti eyo by'otagenda kwejjusa. By'otagenda kuddamu kwogera. Lwaki ngamba nti by'otagenda kuddamu kwogera? Nti leero bw'oba onsanze n'ombuuza nti Chloe nkwagadde naye oli mufumbo. Ne nkugamba nedda. Olina abaana ne nkugamba ye. Olina abaana bameka? Nti abaana 2. Kati gwe omusajja oddayo ne weerivayizingamu n'ogamba nti Chloe ono mwagala naye alina abaana 2 malako. Okitegeera? Malako oba okusinziira ku ngeri gye mulaba ne gye mbaddemu. Malako okubeera naye. Nange mpulire ensonga zo, mpulire ebigambo byo by'oŋŋambye ndabe malako okubeera ne Jojo ono. Dani okujja because nkulabyemu potential y'omusajja gwe njagala nkugambe. Ninayo omwana omu. Ali eyo na mukyala abeera na maama wange. Omusajja ono ajja kwetaaga okubaako engeri gy'akuyambamu. Naye ekisooka omulaze nti n'obuvunaanyizibwa bw'omwana si gwa bulina for now. Olina mulala gw'owabuwa. Okitegeera? Kati kimubeerera kizibu okumanya ekituufu. Ate agenda okufindinga out nti wamulimba nti olina omwana omu ng'olina abaana 2. Kati ky'ova olaba nti ebizibu bino bizze ne biyingiramu n'okuba nga n'abaana babeera mu maka n'abasajja nga abaana si baabwe. Kati ate abedda bajjajja baffe munnange baabigumira. Baabanga basajja nnyo era abasajja bedda baabanga basajja nnyo. Nga abaakati si basajja. Basajja bakazi. Kubanga omuntu w'asobola okuzaalira n'omwana n'amwegaana. Edda byaliyo naye byalinga bitono nnyo. Olwaleero omusajja azaala abaana n'abeegaana n'akulagira ddala because okwegaana kutegeeza ebintu bingi nnyo. Bw'ozaala abaana n'otabaweerera oba obeegaanye. Tobasasulira fees. Ate abo be bantu be bamu omwana enkyakeera enkya ng'ayagala okukola omukolo. Agala atule mu ntebe ng'omusajja oyo ayagala bamuteeke wali mu ntebe nti ye taata w'abaana. Ye pasita waffe oli ow'egindi eno. Okitegeera? Omwana n'akeera ku makya ne bamutikkirira digiri ye. N'ayagala atule wali basiime taata okuweerera. Aganyabo nze togituulamu entebe. Ogituulamu oti. Kati naava bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe guli nti twandisaanye tubeere n'amazima nga tutambuza ensonga zino ez'okweyagala. Kyekyandibadde kisooka. Nti ogenda okukola buli kimu nga at least waliwo gano amazima agasooka. Naava teri kirumanga bulimba. Obulimba buluma. Kubanga obulimba bwonoona obudde bw'omuntu n'abeerawo mu bulimba agenda okurealizinga nti I need to do better ng'omuliiridde obudde bwe. So kati si kyangu kusangika ssaawa zino naye ng'omuntu yandifumbiddwa munne nga tebalina baana bombi lwakuba kati si kyangu. Nze kati waliwo ekintu ki I believe nti omukazi wandifumbiddwa omusajja ow'abaana nga naawe wazaalako. Nkyagala nnyo ekyo. Naye omuntu asinga okulumwa era omuntu asinga okubeera mu buzibu
ye muntu nga gwe tolina mwana mu makaago ng'omusajja alina abaana. Ekyo kye mbadde nkugamba. Omanyi nti kiri haadi. Osobola ogamba ku mwana omusajja n'anyiiga. Osobola otuma omwana omusajja n'anyiiga omwana n'agamba lwaki bantuma. Byebyo bye mbadde ngezaako okugamba. Buli we muligenda mu relationship nga terms ezimu temuzikaanyizaako ng'abaagalana oba nga maama ne taata. Ebintu ng'ebyo mugenda bisanga. Gye tugenda okusanga abasajja abeebaka n'abaana b'abakazi. Tubawulira. Mwana mujja na nnyina. Omusajja n'amwagala. Okitegeera. Because omusajja ono in the first place teyasooka twala mwana ono nga mwana we. Okitegeera. Teyasooka mufiiringa nti mwana. Thank you. Naye omusajja bw'obanga omukazi ono omukkiriza oba omukazi ng'okkiriza omusajja, omwana ono ogenda mulaba omulabire mu image ey'omwana wo. Si kyangu naye ku muntu nga olina okwagala eri munno okikola olw'omwagalwawo. Okikola. Si kyangu okufiiringa omwana ono nti ddala mwana wo. But because oyagala omuntu oyo, you can develop that love ku mwana oyo. I get your point. Kati abasajja bangi nnyo bakoze ebintu ebyo. Ate kati bino ebintu ensi gyegenze ekula naye no internet unveilings ebintu bingi nnyo. Bwe tulaba ku TikTok omwana n'agamba nti kojjaawe yamukwata. Muganda wa nnyina n'amukwata. N'owulira omwana ng'agamba taata we yamukwata. Bawa maama we. Ki ekireeta ebyo? Okitegeera. Kati Uganda eno tukyalinamu obuzibu bumu. Era simanyi singa gavumenti yaffe ebaako ebintu ebimu byerongoosa. Ne wabaawo amateeka agafuga emitendera, amateeka n'emitendera agafuga ebintu ebimu. For example, like marriage. Okitegeera. Like marriage nga waliwo omuntu ng'amanyi nti bwenkeera ku makya n'enva ewannaava. Kyensigaza ye mwana. Ate nze okimanyi nandikyagadde nabwe nti nze singa nkeera ku makya nembeera n'omusajja ng'alina abaana. Abakazi abali eyo bagenda kugamba nze sisobola era oyo ayogererawo. Naye nze nandikyagadde kibeere bwe kiti. Omukazi bw'okeera ku makya n'ova mu maka ng'oleseemu abaana. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okukolagana nnyo n'omukazi ono asigaza abaana be. Ani akolagana? Ono avudde mu maka. Kolagana nnyo n'ono omukyala asigaza abaana be. Tebabaagala naye embeera eriwo mu ggwanga n'ebintu abasajja bye beekola bijja baleetera okuyiga okubikola. Ate teri kirumanga musajja katigeze oyo mukazi yagenda n'asigala ng'akuba amasimu. Kitegeera akuba amasimu. Anti kyekyo abaana bange bali batya. Ate nga kituufu kyogera nti yandikolaganye n'ono. Yandikolaganye nnyo ne maama olw'ensonga n'ava. Omukyala ono yagenda osigala n'abaana. Bwe kuba kusoma yagenda okubatwalanga ku masomero. Bwe kuba kubakyalira yagendanga okubakyalira. Abasajja tebakyalina budde. Tebakyalina budde. Okitegeera. Ate omusajja enfa gy'afa ku mwana si enfa omukazi gy'afa ku mwana. Fine waliwo abasajja abaagala ennyo abaana baabwe abamanyi n'okubafaako. Naye waliwo ebintu ebimu nga Katonda yabikola ng'omukyala yabikola. Okitegeera. Kati nze nandigambye oba nandirowoozeza nti omukazi bw'okeera enkya n'ova mu maka. Mu bulumi obungi oba mu ngeri yonna etasoboka. Wandikolaganye nnyo n'omukazi asigadde mu maka asigazza abaana bo. For the well-being of the kids bolese mu makaago. Kuba bw'oba okolagana n'omukazi ono ne bw'abanga ye mutima gwe mubi. Ng'omutima gwe mubi gy'oli. Atuuka ekiseera si kyangu okuba kye twogera omuntu ayinza ogamba nze nakikolako nze omukazi namwegezaako namumwagalako naye era biki. Si kyangu naye ku lw'abaana. Kuba gy'okoma okukolagana n'omusajja abaana bano boolekedde. Omukyalo ono ali mu maka be bagenda okufeesinga ebigenda okuva mu ekyo. So ng'ate bw'okolagana n'omukazi abasajja bo tebibalya nnyo. Atuuka ekiseera kisobola omunyiiza naye atuuka ekiseera n'akireka naga kasita abakazi. Okitegeera ate kitali kufa abakazi obeera ogamba ate taata gundi yaŋŋamba yeesonyiwa omukazi ate babeera beekubira amasimu gaaki. Okitegeera. Ate nga ku nsonga emu oba endala kyandibadde kituufu kubanga teri muntu azaala mwana n'adda eri n'amusuulawo n'abivaako because omusajja yawasa.
okitegeera ayagala awulize omwana yes oba oyagala owulize omwana ali atya so kaakati nze nandirowoozezza nti bwe muba musazeewo mukolagane mu ngeri y'omukwano nga mulina abaana wabeerewo terms and conditions ezifuga ekintu ekyo ate nammwe abava mu relationships nga muzaddeyo abaana mumanye nti omuntu bw'oba mwekyaye n'okkiriza nti kwomuviire move on there is no reason naava lwaki omukazi obeera oli bubi omusajja gwe wakyawa edda nga yawasa n'okuwasa nze the moment naava wembeera n'omusajja ntubeera ffena ne bwe mba sikuzadde mwana but nempulira nti olina omukazi omulala that's the end of me yes because manya party yange wagiwelcominga neggwako so you got someone else asobola okukola nze ebyannema kati bwe nkomawo ngenda kulemesa ebintu bibiri sigenda kudda mu bulamu bwo ate n'oli ngenda mukulemesa okitegeera kati omuntu yandibadde nga bw'asalawo okukola ekintu akikola akyesonyiwa eyo no idea nnungi omuntu bw'okyawa munno okumuwa emirembe ne gy'alaga oba ne gwali naye salawo n'omutima gwo gumu omuviire ate bw'oba ng'owulira nga kizibu okumukyawa omuntu oyo gumira buli kimu yes naava gumira buli kimu teri gwe batakyawa teri muntu atakyawa oseeda teri muntu atakyawa anti naava kyenkugamba kyekyo kuba kyekituufu ebintu ebitawaanya ensi yaffe oba ebitawaanya abantu baffe birireetera abantu okwetta olaba enkya neggula abaana ku intaneti nga betta omuntu eyetalaavu busimayiraavu simayi bankyaye bwe buno obwana buno bulwayi school munange naava wetta n'omukazi omukulu omukazi omukadde mbone tolwala betta awo naava eyo stage nagivaako eyo naava kati tonnaba kuyingira nnyo mu bulamu bwa bufumbo nkyali kungulu abafumbo abali eyo kyenjogera bakitegeera nga netta singa omuntu yali tasobola kwetta singa abantu tebaloga bannaabwe kuba bw'ologa omuntu kyenkana kitegeeza n'okumutta oba osobola imiteesa eddogo eryo terikoze kyoyagala kukola ne limutta oba sigwamuse oba omuse but waliwo wogambira kilowi nti accent eri okuba nti njagala nnyo anti kati obuzibu bwe tulina baba bakulumyalumya dda kati tosobola agamba nti kati nze ku myaka gyange nkyalina labe ati ozinga omusajja yagireese omanyi nze kirowi gye banvugira gyenza ninga kyana kyatuleera bondaga nti olina laavu yange era bondaga nti olina laavu nyingi nange ngireeta kyompa kyenkuwa kyonsaavinga ku sowaani matooke bwonsaavinga nondaga tewali laavu nange tewali buli omu abeere bye kati naava gwe obadde ogamba otya nti kyandibadde kitya ekyokubeera ki omuntu wandibadde gwe toyina mu buzibu wandibadde tokiina mu buzibu okusanga partner ng'alina abaana sikiinaako obuzibu kasita tubanga tutegeragana wandibadde nti tukwatagana mu ekyo naye abasinga kyenkugambye nti kizibumu because gweoba toyina naye okugamba nti bandisinkanye kirowi oyina abaana baawe ayina abaana which is okay amubeeroke because buli omu ayina abaana kati bwe mba simuyina naye ng'omusajja mwagala nkoze ntya ng'ate ayina ng'ate yeyo alina omusajja bw'aba akwagala maidiya ng'ate alina n'obusobozi obukusobola nga gwe nga lwaki tubeera naye va kugina emiswaswangule gyaffe serious omusajja bw'aba ayina abasajja nabo bafuuse emiswaswangule kati bafuuka miswaswangule bafuuka miyaayu naye tebakyali mu kabuntu singa katonda ono teyatwekwekanya nandibadde nina ebibuuzo bye mubuuza kubanga ngenda ne ntunuulira abasajja baffe katonda be yatuwa e Uganda wano tetukyayinawo era nze nagamba luli nti omuntu yenna Mukama nga yakuwa omusajja ng'akolera by'oyagala ng'akutegeera era akuwa bisengalo mu maaso gambe nti alhamdulillah ogumire n'ebyo ebitonotono by'onaasanga ebyo tebibula mwala ebintu ebitabulamu tebibula naye essaawa zino okiriwo omwana w'omukazi abeera mu maka g'omusajja nga yeerabirira yeeriisa buli kimu biruzi ziri ku ye naye nga mufumbo ng'era mukyalo gundi omu bw'ati omanyi twayigaawo okitegeera so waliwo ebintu omu bw'ati kayina emitendera
egikagendera kakagamba akomu bwati nedda akagamba akomu bwati temukajjajjatta nnyo era buli akeeyita making sure nga ebikagenderako byonna agamba omu bwati naye nga alinayo nga 8 omusajja naye ng'onaamulaga yaliko anti ayinza okuba nga alinayo nga 8 naye omu bwati yandibadde nga bino byonna bye tugamba omukazi bye yandibadde yeetaaga omusajja omukolera ng'abikola kati bwe weeyitako omu bwati it's okay naye bw'oba nga okyali mu mbeera y'okulwana n'obulamu omu bwati sooka okaleke kati ate olaba abaana bala by the way lwe tuddako njagala tujje n'ogwo omulamwa bw'obeera ng'okyali girlfriend w'omuntu ekintu kino ekinoonyerezaako ne nfuna ansa yaakyo tulo bw'obanga toli mufumbo na gaayi oli ready okubeera ne gaayi omulala ali serious akutwala tobeerangawo ng'ogamba abasajja baffe ab'Uganda bano saagala nnyo tubalowoozese nnyo birungi nedda mukwano tubalowooleza nnyo birungi olw'ensonga nti gwe osobola okukeera enkya ku makya n'olowooza nti oli gw'obadde naye tategeera naye ate n'ofuna ate omusiru amusinga okugumiikiriza mpuliriza nnyo omuntu yenna okugumiikiriza kirobi okyali girlfriend omanyi nti ba girlfriend bebeewanika ennyo omusajja nga tomulabamu nasuubirya kutwala ngamba ku girlfriend atali wa musajja oba okitegeera omuntu girlfriend nga gwe gayi temusula naye temubeera wabula mweyagala bweyagazi buli omu abeera wuwe that's girlfriend ne mubeera wamu ate awo kiba kiralamu kuba oyinza oyisaamu n'amaaso gw'olina ng'olaba oli ye mulungi omanyi abakazi tuli basiru gaasobola okuwa emitwalo ebiri oba gumu buli nnaku ng'azikuwa buli nnaku owawaka n'ofuna ono akulabamu nno kyali munaakuwaaga oba kale tugeze tazikuwa buli nnaku n'okyamuka kyokka bw'okwata olupapula ne peni ng'onaakuwa emitwalo ebiri gibale omwezi ziba ssente meka naye ng'ono lwakulabye like mu mwezi akulabamu mu myezi 2 olabanga omuntu kuba yakwata zaawamu ate olaba ono owó tategeera kati naava tuddeyo ku mulamwa gwaffe ogwasoose nti kyandibadde kirungi oba kyandibadde oke omuntu okufuna partner ng'alina omwana nga gwe toyina it's okay kasita mbanga mutegeeragana bannaye buno obulamu si bwakaka tuyiseeko mu bantu nava singa omusajja oyo akeera enkya nga bw'ogambye nti it's okay singa omusajja oyo akeera enkya n'obanga tubiyagala naye twabitomerako mukayisizaawo taata w'abaana oba gy'oli ensonga maama w'abaana agiyisizaawo amanyi kye yatwala baida nalisaga nze muntu alina abaana nalisaga musajja w'abaana naye ku mulembe guno ogenda musangawa kuba n'abali mu ssomero basoma waliyo be baddayo ne bayonsa neŋŋamba naava mukama ky'olimpa omuwuliriza afe ali eyo kyeditwala gwe kyandibadde kirungi oba kyandibadde okay okwagala omusajja patnawo be it a man or woman ng'alina abaana gwe mulamwa gwaffe omukulu newankubadde nga tuvaako ne tuyingirako mu byobulamu kuba ebya Uganda tebiggwa malojjo bingi ate tebiggwayo so tubadde tukugamba nti twagala mudde mu comment section awo mutubuulire nti gwe kyandibadde okay okufumbirwa oba okuwasa omupatinawo ng'alina abaana gwe mulamwa gwaffe oguliwo kati ne muka break katono okay baffe abalungi tukyali ku Silverbacks nabagambye olunaku olwokuna tubeera ne live band waneeno jangu onyumirwemu live band zitunyumira nnyo ngaffe abakyala abakulu bamaza's union nedda siriimu mwabo amaze mwene sinnatuukayo onywemuko kamu bubiri onyweyo kasoda buli kimu ekyokunywa neweekiri n'abanywa shisha waali nnyo eri wano ku Sama Road nga tonnatuuka oba ova ekibuye after Makinde secondary visit ate bova eno after Mayanja so jangu kyakaireko Silverbacks walungi nnyo okuzaama ate nga tukyali ku mulamwa gwaffe era nga tugumaliriza ogunzika kyandisaanye okufumbira omusajja ow'abaana oba omukyala ng'alina abaana sometimes kizibumu ate kyangumu kati ngaffe abaagendayoko kibangako kyangu tekyali kyangu naye kati tumanyidde
abawuliriza abafa abalungi munzikirize empisewo akalango kano katono nnyo naava my hosting mbadde nsaba onzikirize empisewo ku bizinensi yange gye nkola abaagalwa abalungi nze ndi CEO wa Muganzi Curry Powder oyinza okuba nga mu Kampala tonnakafuna nnyo naye mu byalo kabadde katandise okukwatirira mu Kampala. Curry powder. Is it Kanzari? Yeah. Oh, ngenda kafumbirako omwami turmeric ate kayina ekirungo ekyenjawulo ku bamaama b'ewaka abo kalungi nnyo kettanire bw'oba ng'oli singa ojja maliriza ofuuse eddabo bannaaye wonna w'osanga Muganzi wonna ku dduuka w'omusanga wholesale retail kaguleko it's a turmeric curry powder. Okay. Nava mbadde wano mu kabreak akatono ketufunyeemu ne ngamba naye ensonga eno nga nnene nnyo nga zimu tugyetaagamu omusajja next time kubanga Nava ffe tuwadde endowooza zaffe ng'abakyala ate waliwo omusajja alina ekisingawo butuufu nedda ng'ali eyo atulaba era next time tumuleete oddako abalabi baffe abalungi tumuleete taata w'abaana oba taataani oba mwami ani ng'oli eyo ng'olina ensonga yo ku mutima yakuluma dda tunoonyeeko lindako boolya butaala oli muwungu lindako tonnemesa basajja maama wazze kunoonya bannange nedda sizze mu kunoonya naye ensonga gye mbadde ngira gye mbadde njagala okuleeta yiino nti omusajja yenna ali eyo taata w'abaana oba mwami ani nga olina ensonga yo gye wandiyagadde okutuusa ku bantu oba oli awo yandibadde yina mwami gundi gweyamba oba obufumbo bw'omuntu omulala gwe buyamba so bambi wano we have a very open audience twaniriza buli muntu yenna as long as ng'ensonga z'ogenda okuwa zikwatagana n'ekye twogerako you're welcome. Thank you. So Chloe, nga tusembeera okuggalawo oba nga tumaliriza ndowooza ki gyowa ku balabi baffe tugende tufumbirwe abasajja abalina abaana oba tunoonye bano bavagini bannaffe bavagini Mary nze nandirowoozezza omuntu yandifumbiddwa oba yandiyagadde omuntu gwakolagana naye era gwayagalagana naye mwana tunna abasinga bagenda kuŋŋamba nti lwaki eyo ngireesenga nsonga kubanga mmanyi okwagala kwe kusooka mu buli kintu nga tetuneebuuza olina abaana wazaale bameka ate biki love yesooka yes wandibadde oyagalana nnyo munno ate n'ekirala abantu bandibadde nnyo bamazima mu nsonga z'omukwano kubanga gy'okoma okulimba munno gye mukoma okwongerayo ebintu ebimu gye mukoma ebintu ebisinga okubwacyankalanako mu maaso so ng'ate bw'obanga okwataganye ne munno ne mwegamba amazima kyandibadde tekirina buzibu omuntu okufumbirwa yenna gw'aba afumbiddwa be it with a kid be it with no kid. Yeah, so kati nze with my opinion nze nga nze kuba nze ndi maama already ate sandibadde na buzibu singa omusajja bayina omwana si abaana maama oyagala musajja wa mwana ono ekyo nandikirabye nga tekirina nnyo buzibu toyagala bano baabaana abangi bayinza okukulema okontrolinga kubanga mbuuza lwaki omusajja asobola okubeera n'abaana basatu mu bamaama basatu naye obwenzi obwo abasajja ate bandibukendeezezza omukazi asooka n'akulema n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna kati abasajja abamu enzaala gye bazaalamu nzibu n'ava abakyala bano abasatu ebiseera ebisinga bonna tebaba bafumbo bano abasajja tebalina family planning simanyi naye bagireete nze kyemmanyi naava nti abaana abasatu abo bonna tebaba mu bakazi bafumbo mubeeramu gwaba yayagaddemu ebbali yayitayo omulundi gumu nekikwata ne mubaamu ono gwaba ayagadde just babeereko awo ne mubaamu n'ono omukyala amwetaaga okumuzaalamu abo bazaale so kati nze nandibadde ngamba nti singa mba mukkiriziganyiza n'omwagalwawo omwana omu is not something big. Omwana omu is not something big. Musobola okkikwasaganya ate n'omukyala bw'obanga oli omu ng'omanyi nti olinayo mujja w'omu kitegeerekeka naye osobola okubisanya n'abajja basatu oba bana
tosobola kumalako bizibumu naye bba abasajja nga bwe ngambye nti omulundi ogujja singa tubadde n'omusajja bo bamanyi engeri y'okukikwasaganya era yanditubuulidde nti kyandibadde kitambula bwe tuki naye nze ng'omukyala singa amanyi nayo mujja wange omu nze ngamba nsobola okukikwasaganya ekyo osobola okukikwasaganya okay thank you abalabi baffe Kilo bwe yagamba ye asobola okukikwasaganya nze naava anyway sikira mbuzibu kuba abantu abatulaba mwenna mwafumbirwa abasajja abalina abaana abataano nange nnyinza okuba no nga munange namusangako omusajja alina abaana weewaawo kirawite munemesa ate kumalayo so nze kyeŋŋamba funa omuntu nga mwetegeera musobola like ekintu kisobola okuba nga tekikumenya ate n'abaana babeera bakwagala wikizoke naye mukwano waliwo amaka g'ofumamu ng'abaana bazibumu nga bye bayinza n'okunobera ensonga lwaki nkugambye eno ensonga nnene nnyo kinene nnyo nti tusobola okukyogerako paka ne tukimalako omwezi nga tukyogerako ng'ate tetunnafuna nsonga ntuufu kuba n'abakirimu kyemmanyi kinene bagenda obiyingirira ng'ebimu tebabisobola bikwasaganya abamu balemererwa okimanyi abasajja abamu babeera mu bufumbo nga kasita abaana basoma ne bali ewaka that's all ng'obufumbo bwamusobera dda byamutabukako dda n'abakyala babeera eyo mu maka nga yasigaza kumanya nti taata junior akomyewo ba junior bagenze ku masomero kalaasi nga kiwedde so kati eyo y'embeera gye tulimu mu Uganda simanyi ki ekigireeta oba gavumenti yenzibu simanyi no tekiteeka gavumenti wabula abasajja baafuuka bazimu bagamba ebiwoma bigwa byokya tubadde ku Silverbacks wanene okusalama road bw'oba ova ekibuye osooka ku Makinde secondary after Makinde secondary then akafo kano kekaddako then woba ova ku Salama road after Mayanja stage oba osobola okuba nga otuuse ku Silverbacks kafo kalungi kakukya kalibwamu letawo mwagalwawo letawo patanawo letawo mama w'abaana bane bamama w'abaana mwatudibiza ddala ewaka mwatufuula ddala bamama biyungu letako mwagalwawo ku Lwokunalaba live band ku Silverbacks anyumirwe obulavu ewangaale naye abasajja mututama kyokka bannammwe ab'ebbali ne babikola kati ate ne muyomba mbulwayo mukazi wange mwenzi ekireetera obwenzi kiro bino kyekyo sajja wakata kutwala awutu ow'ebbali yakutwala awutu ng'owewaka akukkiriza ow'ebbali akutwale nti kati waliwo obufumbo ffe nga twogera ntuuse ne gyendaga ne ŋŋamba ngezeeko wama oba oli kupromotinga abafumbo beewaggulemu tebeewaggula babula bamale kutuula bagamba ebiwoma bigwa byokya mbere bulungi mweraba thank you so much guys nice time kiro oyo mpadde buzibu bwa kweditinga buntu bubiri kati kyoba omanya eno yeeyo